Yeah, man. Nayenga chiri chita waganda wange. Chiri study. Majega kutaka mwari mu nyumba Kabako. Ngenaku z'omwezi 8 November. Tuline Kabako. Buli kimu kati kiri ku Kabako. Musatupule Kabako engaliza amaanyi ffenna. Bana mwebale kubeerawo kyali waffe. Era mwebale kumubeereramu okusingira ddala mwebale bannamawulire okujja nga muli bangi bwe muti. Okitegedde. Omanyi mwana bwe mutatubeereramu era abeerayo ebikola ki ebigaana. So mwebale nnyo mwebalire ddala Kabako. Webale kuba amaanyi omanyi okutegeka omukolo kuba kwewaayo nze nguyita mukolo ebalo. So mwenna abayimbi bannange King Sacha Kabi my brother webale kubeererawo Fefe Bosi Koko Finger Kapiripiti mwenna abana ekyakabi Topic Kasente everybody wamanyi music tubeera family okitegeera. So bwe tukuŋŋaana nga munafayina ekintu abaddewo ffenna kiba kyakabi okubeera mu kyali waffe. So nga 8 December tuline Kabako wano wennyini ku kalenda Makindye. Kabako si wakwogerako bingi. Kabako mukimanyi kyakola tukimanyi ffenna. Energy wa Kabako mumumanyi. Kabako tasobola kubowa. Kabako mu vibe yonna tasobola kola ki tasobola kubowa. Nze ebbanga limanyidde Kabako. I don't know naye tetubeerako mu sad moment ya Kabako. Oba ku simu oba physically eba vibe ku vibe okitegeera. Era nzijukira Kabako kambulire ka history katona nze batala buli defenge gye twesangamu. Kabako namusanga mu dancehall. Namumanya nga ali mu dancehall crew. Kati naye nga sinnakikuba ebiseera ebyo. Katutuuka eyo twalina tuwa mu byalo eyo. Kuliko Kabako fe gamba fini ba Michael nga ye mubi ne kyali wange oyo oweri eri waggulu eri emutundu. Kakati tukuba tuwa Kabako batuleka mu tuwa dansa okulegenda nga omanyi tuwa ebintu bya tuwa lewa mufuna enchane bigana entabe kikati twaye tugabanye na amazima nga boyi watupa mwali mu baffe atufuga tubabba mwali mu baka gya kafe kakati Bakako batuleka mu ndongo faduga katulemezeemu twalina ennaku leero baffe enkyala mmwe Bakabako bakomoye Kampala oba bayina ebiwanyi byabwe simanyi naye nga bagenda ng'eyaffe yeddako tuyimbayo emu tebakola ki tebayimba ne tugamba nga batayimba ekitegeeza zonna esigaddeyo ki zaffe feka tulemezeewo eggaali so yali 40 tutegeka buli kimu eri tusaamu edongo abantu bajja kwolwo Mukama ng'akali abantu bazze ndowooza vibe baji bagamba emisana ng'ekigenda okubeera 40 ate nga waliwo olunaku lw'abaani bali mu Carolina ne tutiba bali Kabako tuba tuli awo ssaawa nga 3 awo nnya Bakabako nga bayingi n'omusajja bavuga ali awo dokita bagira muyiseeko awo dokita mumanyi dokita bafune foto bagira mu yaabo butalaga bagira mu ya dokita bazze kusaba kusolooza otegere bakimye ssente zaabwe ku lunaku ki lwabwe twagamba katugenda kufa ne Bakabako wano ekijja kijje ebikonde byavuga oba twaga temugenda kuyimba naye tujja kuyimba temugenda kuyimba booking tugitaddeko security baga tugenda kuyimba ne sente tuzitwale naye twagaana ebikonde byanyooka ebyabira mu nzikiza ebyakubye engamba waata ne kebo ntuzisikamu naye nga konna twabalemesa okubba mwali mwakatubba mwe mwali mubbye lunaku lwa kwolwo nakunyoola nange kuba ekikondo kyenakuba kyali kyamaanyi kwolwo nakunyoola agala kino ekikondo sikyabwereere so awo wonna naye konna kubeera kunoonya bannange ekyakabi era twebaze Katonda tukuuma mpaka leero nga tukyali balamu okuva mu biseera ebyo mpaka kati tukubire Katonda engalo ez'amaanyi. So bannange mwebale nnyo sigenda kwogera bingi kuba omukolo leero sinze mugole omukolo gwa Kabako naye nga nange era kakayiseewo ndowooza kava kuzikiza akayiseewo no problem tuzeera oluva mu Kabako ate nga 7 December
Lugogo cricket over nange jengenda okubeera mu big eye at cricket over musanvu Mark that day. Mark that date. Mark that day. Musanvu December. Big up everybody. Love you. Much respect. Tugenda kuba kalenda amunana Novemba abakagenda chikuba namunana tuli ne kabako sowulira tugambe namunana tuli ne kabako namunana lwaki namunana tuli ne kabako take it down.